abagala bajodozi kireko mama omwami akomererwa wansaba Allah kuba byonna byosinga okwagala wonna wontudde okujja eno okusika mama ngona anja mami fulo webale kujja izaka sikula basebe tuweba tunebalete saba nabano okusinga okwagala mwebalire ddala abaana b'omugenzi de maziga kwaziirana na biwoobe nga tuziika maama wa mmemba munnaffe oba maama wa bammemba bannaffe okuli Nakijja Zahara ne Jarira Gwokyalya. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amulamulimu yagwagulamuza ekisa amuwejjana. Aromatic Entertainment nange nja kutwala omukisa guno okwongera okubeebaza guys, mwebale nnyo, mwebalire ddala obwa solida okubeera nga tusobola okubeerera bannaffe, tusobola okwebeererawo. Ekyo nno kiviira ddala ku mukama waffe Isa Ahmed Lwowa ng'atuyigiriza obumu, okubeera awamu mu mbeera yonna. Guys, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Aromatic Entertainment yonna yaweddeyo, ne kansooke nkuweeko ku bino katono nnyo, nja komawo nkuwulire bwebibadde. Sijja kamuletera entertainment Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebyokya ku katale ka Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building okuliraana Mugulumazi Empire Zana balina ennyumba ya bedrooms 4, sitting room, dining room, efumbiro so ng'eriko ne boys quarters. Eno eriko ekyapa ng'eri ku bugazi bwa decimals 25, esangibwa Kitende ku Lwentebe ng'egula obukadde bw'ensimbi za Uganda 750. Tulina yiika 10 ku lubalama lw'ennyanja Eggaluga ng'osobola okugula okutandikira ku yiika 3. Bw'anoonya okuzimba beach apartment ez'omulembe n'ebiringa ebyo tusaanye kusubwa ttaka lino. Apartment kw'okomya amaaso ng'eri self-contained nga buli mwezi esolozebwamu obukadde bwa siringi za Uganda 18, ng'eno esangibwa Kiwatule etundibwa kawumbi kamu ne miliyoni za Uganda 8. Twina ne plot za estate nga ofunirako n'ekyapa. Twina Nakwero Gayaza eno 5 ku 10 ya miliyoni 65, kuliko amazzi wamu n'amasannyalaze. Kiyunga Mukono 5 ku 10 ya miliyoni 2 nga nayo tukuwa n'ekyapa. Mukono Buddugala 5 ku 10 ku miliyoni 35 ate nga nayo tukuwa n'ekyapa. Tobonaabona ng'onoonya ettaka jangu ku Brand Pro Property Services ofune ettaka eryesigika. Tusange ku MT Building okuliraana Mugulumazi Empire Ezana. Bakadde baffe kitalo nnyo ddala ekya maama waffe Segujja Hamisi Ssaalongo. Nze Segujja Hamisi Ssaalongo nga ndi member wa Aromatic Entertainment ate nga ndi mwana kubanga maama ono omugenzi yali yanzaala era nansana gyawangaalira badde nga ntera omulambula newankubadde nga ebbanga lino mbadde mbuddemu ennaku ngaziizo era obulwadde mbadde saabutegeerako bankubidde essimu nga yafudde ekitukuba wala nnyo ku lw'abannyinaze Zahara Nakirijja ne Jarira. Ebangatta ku maama oyo nanjagala nnyo era nze ng'ewaka ndi mwana, naye ku lwa Aromatic Entertainment tutwala okusaasira bannyinaffe okuviibwako maama waabwe, maama waffe, mukwano gwaffe. Ekituufu yatukubye wala nnyo amawulire bwe twagafunye nti maama afudde. Tetuwuliddeko ku bulwadde, twawulidde kufa. Naye nga Aromatic Entertainment nkakasa nti bannyinaffe abo tujja bakuuma bulungi, tujja kubanyiganyiga okusobola okulaba nti baguma
maama waatali tetuyinza kubawa ssanyu lya maama, tetuyinza bawa mukwano gwa maama, naye at least tujja kugezaako nga aromatic okusobola okulaba nti tubakumaakuma bagume emitima ate nga bwe tubakwasa ne Allah jalla waala okusobola okubayisa mu kaseera kano ak'akazigizigi. N'abato abali wansi kuba maama abadde n'abaana abato abazzukulu ewaka nga waba wajjuvu, naye wa maama nze olutuukayo gye wali mbadde mwana, naye alina abaana okuva ku w'omwaka paka waggulu, buli omu amwaniriza. So tubagumya bambi n'abato abaviibwaddwako jjajja maama, buli omu mu kiti mwamuyita, bambi twongera okubagumya era ne tusasira ne famire okuviibwako omuntu ow'amaanyi bwatyo, ow'ekisa, ow'eddiini, omuntu mulamu. Tutera okugamba nti atazikawo teryazikawo, naye bambi wabaawo omuntu akugendako n'obanga ogenda mmusubwa ebbanga lyonna. So ebigambo bisobola okuba ebingi okusingako wano, naye katukome wano olw'obudde kubanga tulina okuziika n'ebirala. Sigadde ndi Ssegujja Hamisi Salongo Romantic Entertainment, naye director bese tuyinza dina nga tuvudde mu kiganiro kiba kimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Tuyanza. Soja mutendeke. Muhambe obugalo. Nekyenyiza okwegalabiriza okuba ebigambo bingi ekisookera ddala. Mwenna mbeebaza abakoze buli kimu. Okukoleka kukusala olunaku lw'ejjo nga tuli mu ddwaliro ekiruddu ku ssabbi banaye mbeebaza nsaba balona we mujja abaddizeewo. Ab'enansana, ab'ewakiso, ab'ekitooke, ab'oga n'ekyasa, banaye mwenna mbeebaza. Mwebale kwagala maama, mwebale okumuwa ekitiibwa, mwebale kumukkiririza kuba maama abantu bonna abazabe basinga omwagalako abadde agatta Oluganda, abadde mukazi wa kisa, abadde mukyalagala kuyomba n'abantu, oba ayina oba talina nga ye tafaayo, naye ng'aka ku kintu eki kukwatagana nakugenda mu maaso. Era mbasaba nga nfukamidde wano. Bagamba omuntu ng'afudde gye bamusalira musango. Nsaba yenna woba oli wano nga maama wange yakuyiza ekintu kyonna, nkusaba omusonyiwe. Saba omusonyiwe kuba ffenna tusobya. Naye Allah agamba nti omuntu aba afudde alina musalira bulungi biki byereere. Nkusaba naffe nga twegasse wamu tumuteeke musaala zaffe, Allah amusonyiwe ebyamusobako, amuwe jjana entangaavu. Katasobodde kumuwa ku nsaakisa alimuwe mu ggulu. Mwebale kujja. Assalamu alaikum. Nsalamu. Assalamu alaikum. Mwebale kujja. Walekerera mama wange kubaga yesemba. Amalula family. Amalula family bagambye nti ekulembera omukulu gwe bayita Amooti. Abaana bano abaana b'omugenzi nti waliyo naye abadde akolerayo. Tetuyinza kubeerawo battima naye n'atabuuzaako. Obuyinza omuntu ereddwa olujja luno nsaba ojja obuuzeeko abantu naye tofukamira. Yoona yennyini obasegemanyi nga tasibangira sewe mubuzaako ku bantu bannange kitala nnyo ddala ekyamaama waffe, mukwano gwaffe, muganda waffe, yongezeemu muli wala. Sirina bigambo bingi nnyo, siri mulungi nnyo okwogera, naye nga maama muwala we tubadde netukula naye n'amalula
ate akoze mu bibiina bingi ebiwerako nga alina talenti bambi kuzanya na mu buli kimu. So maama tubadde tumulabanga tujja tumukyalirako, so amawulire gatukutte bonagamba maama tona yakoze ki afudde nga tuyinza kikkiriza. Naye maama buli muntu owali ofuliddwako maama osobola okutegeera obulumi omuntu bw'aba ayitamu. Maama ennuma gy'alumamu yanjawulo nnyo ku bantu abalala bonna. So mbadde nsaba ndine Edi Kigere Kasooto manager Asiiri, nsaba famire mugume kuba tutonaye bwantu basazeewo, era bambi famire mugibeererewo yadde maama taliiwo, abaana abo mubasanga mbabeererewo mbayirewo omubiri, kubanga kyo kyakuvaawo tosobola kuvaawo bukyali ekiriba ekya kiriwo olala kiriwoono olala kiriwoono tusigala nga tuli wamu ne famire. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agwongeze mulindi. Obugalo singa ebadde embaga baaliridde byayogera naye kuno kufuulirwa Amalula famire. Amalula famire bagambye nti ekulembera omukulu gwe bayita Amooti. Abaana bano abaana b'omugenzi nti waliyo naye abadde akolerayo, tekiyinza kubeerawo battima naye n'atabuuzaako. Obuyinza obuteereddwa olujja luno nsaba ojja obuuzeeko abantu naye tofukamira. Yono yenyini abasa gwemanyi nga tasibangira sewe mubuzaako ku bantu bannange ekitalinnyo ekyamaama waffe mukwano gwaffe muganda waffe yongezeemu muli wala. Sirina bigambo bingi nnyo nyo siri mulungi gwe okwogera naye nga maama muwala we tubadde netukula naye Amalula ate akoze mu bibiina bingi ebiwerako nga alina talenti bambi kuzanya na mu buli kimu. So maama tubadde tumulabanga tujja tumukyalirako, so amawulire gatukutte bonagamba maama tona yakoze ki afudde nga tuyinza kikkiriza. Naye maama buli muntu owali ofuliddwako maama osobola okutegeera obulumi omuntu bw'aba ayitamu. Maama ennuma gy'alumamu yanjawulo nnyo ku bantu abalala bonna. So mbadde nsaba ndine Edi Kigere Kasooto manager Asiiri, nsaba famire mugume kuba tutonaye bwantu basazeewo, era bambi famire mugibeererewo yadde maama taliiwo, abaana abo mubasanga mbabeererewo mbayirewo omubiri, kubanga kyo kyakuvaawo tosobola kuvaawo bukyali ekiriba ekya kiriwo olala kiriwoono olala kiriwoono tusigala nga tuli wamu ne famire. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agwongeze mulindi. Obugalo singa ebadde embaga baaliridde byayogera naye kuno kufuulirwa. Eyo nno Amooti omubalanguzi bw'atyo bwakoze. Eyo nno wazanyireyo Jaliira, wano golaba ku left wano, Jaliira gwokyali azanyireyoko mu Amalula family. Bwatyo najja bwe yava eyo najja neyegatta ku Aromatic Entertainment. Aromatic Entertainment tukiikiriddwa, buli omu akiikiriddwa, tubana tubaddeyo. Tanansi omulaba, omukyala Maureen omulaba, omukulu Kanso omulaba, bonna babaddeyo. Kyenyinza okugga mukulu Mespo abaddeyo, mukulu Abubeka abaddeyo, mukulu Jibli abaddeyo,
bonna Aromatic Entertainment ekigo ky'obumanya bonna babadde olinga kyonna kiba kiva ku ki kiva ku solidarity kiva ku mulamwa kiva kubeera nga ffenna tukwatira wamu. Oyo bambi ye mulekwa Nakirijja Zahara ne munne Gokyalya mubalinyi musile bulungi.